sharing a video eyakatuuka mbawe agakagwawo. Sharing a video. Bana basajja bajozi baagala kukwata motoka ya president kugitwala. Nemuulize baganda bange, twabagamba eno struggle egenda mu maaso. Abasajja baagala kukwata motoka ya president gye kugibba. Nabagamba eno government ya Museveni ejudde obulyake, ejudde ababbi, ejudde abashuma. Batubba ebintu ebyo ne babba amasimu ekalangala. We bankwatira embale ne batwala amasimu era ne batwala power bank ne batwala ensawo buli kimu ne bakibba. Kati information yeriwo baagala kubba motoka ya president. Naye bannayuganda kyenjagala kubagamba luno lutalo we bakwatira ku motoka ya president buli munnayuganda kyekiseera kati. Network ebukako. Tuva Magere essaawa zino tuva Magere State House nga balodi councils n'abakulembeze ab'enjawulo tugenda batubabulira ekiddeko luno lutalo tulimu lwakujjako nakyemalira. Naye nga ekyo tubitadde wabbali abasajja bagala kubba motoka ya president. Bagala kubba motoka ya president balize nga president atambula baleete esima ya breakdown bamwekiike balyoke bagiteekeko ebigundi bagibbe. Naye kati wano ogano olabye kye bayita olutalo. Mbabuulira mazima. Mwabeetegese okukwata motoka ya president mumanye nti mugenda mwalinye y'amagye temugenda kutuleetako bukopi wammwe. Mubbye eggwanga buli kimu mukibbye kati ne motoka ya president gye bamuwadde ebalumye omutwe mwagala kugibba. Mwagala kugibba olw'okubanga ne Museveni motoka president his excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi president w'eggwanga gy'ayina ne Museveni tagiyina. Nkiddamu ne Museveni emotoka his excellency Robert Ssentamu gye bamuwadde ng'ekirabo eya bulletproof ne Museveni tagituulanga namu. Kati baagala kugibba bagifuuyire kala bagiwe Museveni. Olukwe tuluguddamu naye mwalinnya y'amagye mbabuulira mazima. Buli munnayuganda yenna waali tandika okwetegeka. Buli munnayuganda yenna waali tandika okwetegeka tugenda mu vita. Buli munnayuganda yenna waali tugenda mu vita tetugenda kuzikiza. Mwabeetegese okukima motoka ya president mbalabula. Kati naffe tugenda kuba ne kye bayita security y'ekyama. President agenda batambula ne security y'ekyama. Baba wane mbu mumukiika ki breakdown mbabuulira mazima. Baba wane nti mumukiika ki breakdown mutwale motoka ye we mugenda okukakasa nti Uganda tuli bakoowu mugeze mugikwateko. Mugeze mukwate ku motoka ya president mbabuulira mazima. Mwabba amasimu gaffe kalangala. Mwabba amasimu gaffe. Temwakoma kwekyo ne mubba power bank yange mwaziba power bank basajja mmwe. Temwakoma kwekyo ne mubba engoye zaffe. Temukomye kwekyo mubbye buli kimu. Buli mukwata bano basi bamusoka bakebera mu nsawo. Mubbye waleti zaabwe mubbye buli kimu. Lwaki obukopi bwammwe muba lwabasa? Lwaki mulabisa obukopi bwammwe? Kati Museveni yabagambye mufune motoka eyo tugitwale twefuule mbusimanya teesemetera amatendo bagifuuye kala baagagifuira kala ya white bagiwe Museveni kubanga Museveni motoka eyo abadde tagiyina. Emotoka president waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi gye yafunye nabagambye president wa America George Bush yezi motoka ze yatambulirangamu kika ekyo. George Bush yemu motoka ezo ze yatambulirangamu Museveni yali tagifunanga. Era Museveni yewunyiza mwenda ku Museveni wadde bamuwa ebinembuka ebya bulletproof ebibofu. Ene motoka ya his excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi ne wagiba mipiira tosobola gikuba mu masasi ne gayitamu. Emotoka esensinga danger nga wabulayo tugeze waliwo mbeera gye bagenda okuteekawo esensinga abantu abali okumpi nti kyekino ono agenda kukola kino n'esensinga. Kati Museveni obukopi bwe ayagala kukwata motoka ya president waffe kugitwala gifuwa kala ya red ya yellow ya white ayifuula mbuno naye yayese motoka empya. Kati bannayuganda buli munnayuganda yenna waali kyekiseera kituuse buli omu yeetegeke tetugenda kukkiriza gy'oguli abaana abasajja. We are not going to allow this familiarity. The regime is planning to steal the president's car, His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi, that was donated by the people in diaspora. They are planning on his way to bring a breakdown to stop him and take the car. The intention of this is Mr. Museveni, he's in need of that car. They want to take that car so that Museveni paints that car white. Because that car is very dangerous, it is very secure, it is, I don't know how I can describe it. It's very expensive. And it's not rare to get that car.
It's not rare to get that car because Museveni once one day tried to get it, but the government of America and UK, they refused to give that car to him. That car is one of the car that George Bush was using. It's the same type. So now, at the moment, the regime wants to steal that car that was donated to his ex-Robert Ssentamu Kyagulanyi. Buli muna Uganda yenna mbabuulira amazima. We bakwate ku motoka ya president gagenda kwaka mbabuulira. Bino kasi bya kusaaga. Mugaza mugikwateko. Mugaza mugikwateko amagye g'okutaka mwenna oba kuvanga tulwanira ggwanga lyaffe kigenda kubeera. Omusajja yabba akalulu kaffe. Tukyayagala buwanguzi bwaffe tetugenda kuzikiza nkidamu. Tukyayagala buwanguzi bwaffe ate nga tugenda kubufuna mu myambiro ddala. Tugenda bufuna mu mambiro ddala tuva mu meeting kati bagere mu State House. Tugenda bufuna ate nga twabagamba tugenda kuyita mu mateeka. Supreme Court yatuswaziza kati twagivuddeko twaze mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu yeyenkomeredde kyaliko Sudani, kyaliko Burkina Faso, kyaliko Malawi, kyaliko Botswana, nekano kigenda kubeerawo mbabuulira mazima. Tewakyali budde bwakoonona kati. The struggle is still continuing mbabuulira mazima. Nkidamu olutalo lutandika butandisi. Bulanda government and regime jagenda okukola kukwata ku motoka ya Kyagulanyi excellence we bagenda okukakasa nti balinye y'amagye. We bagenda okukakasa nti balinye y'amagye mugeza mugikwateko naffe tubetegekedde. Naffe tubetegekedde mbagambye abasajja betegese okukwata motoka ya president. Betegese okuwamba emotoka ya president. Kubanga kyebagala bagikwate bagitwale bagiteke ku kanala White Museveni aberenga yagitambuliramu kubanga Museveni yali ajagaddeko ne bagimumma. Abamerika ne bagimumma, UK ne gimumma. Kati bagaza ko kulaba nti bakwate ya Kyagulanyi bateka kwa bisima ebiteka mutayise mateeka nga mafutofu twayise buli mitene ejo na jona ya Uganda Revenue. Tufa twafunye namba plate empya. Omusajja eyakola ku nsonga eyo yokubanga agwa namba plate nete ekitegeera nti motoka ya His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yali bulletproof ate yatega nti no yali ye. Omusajja naye bamugobye ku mulimu bana abasajja batitizi ate bana abasajja babbi. Bana basajja babbi nnyo sharinga video eno mbabulya bampita mu biru Jamusi atalina kyatya ewayo kulwanira eggwanga lye Uganda. Tetugenda kuzikiza tuva magere president wa Fabi tugambye ate byakyama tetugenda bibagamba ne mu kira kituufu tugamba tubagambako kimu ku kimu Museveni must go whether he likes it or not. Agenda mbabulya mazima. The struggle is just the beginning. Tutandika butandisi sharinga video inviting munno. Tewali kuzikiza mbabulya mazima. Luno lutalo lw'abana Uganda fenna. Mwabali balooza nti no biwedde tebinnaba. Tetunnaba kumaliriza lutalo mbabulya mazima. Fenna abayitamu temulooza nti no twatuuka. It is just the beginning. Buli muna Uganda njaga obakakasa tebinnaba kugwa. Twaze mu kooti y'abana Uganda kati gagenda kwaka. Gagenda kwaka ate nga tetuli violent kati bagezeko kubeera violent. Bagezeko kubeera violent. Teri kuzikiza. Tewali kuzikiza. The struggle continues. Teri kuzikiza. Mbabuulira mazima. Buli munda Uganda yenna weetegeke. We bakwatire ku motoka ya president gugenda kwaka. Ffe tebatutiisatiisa. Nkidamu. Ffe tebatutiisatiisa. Tubadde mu buli mbeera yonna. Kati mwabambaga banda banjago bagamba mwalinye y'amagye mubege niyo tubagambye mugeze mukwate ku motoka ya president. Mugeze mukwate ku motoka ya president ffe rubaga twetegese. Fabe rubaga twetegese bageze bagikwateko. Kampala yonna Uganda yonna mwetegeke. Bategese okubba motoka ya president balize wana bange pakize abantu wonna baleeta aba SFC baleeta amagye batera black down bagiteke ku ebiyinja bagitwali. Mission yabwe eri Museveni motoka yagambye ajagala kubanga yaginonya dda nemubula. Bagaji paintinga white abasajja bano babye gwanga emyaka n'emyaka naye tebakuta. Basajja bamubye mubye gwanga naye temukuta obukopi bwaki. Sharinga video eno kati tutandisa olutalo olw'emirembe olw'okujjako nakyemalira. Bategese okutwala motoka ya president mu wiiki emu naye eyo Bulanda gye bagenda okwejjusa emyaka gyonna. Eyo Bulanda gye bagenda okwejjusa emyaka gyonna. Mbabuulira mazima mugeza mugikwateko. Amagye g'okutaka mwenna mwetegeke tugenda kulanya motoka ya president tewaliwo bagenda kugitwala. Baba wana bageze bagikwateko motoka ya president. Mbabuulira mazima mumanye motoka ebbeeyi y'eyo motoka mumanye emitendera bagaga bameka balina sente nga tasazifuna ezo motoka.
kati mulinye y'amagye Museveni ayagala emmotoka nene bagimumma olwokubanga dictator tennakyemalira kati badde banoonya ground yonna kati bagala kugitwala emmotoka temugenda kugitwala mpozi nga bumute tugiiwo tugenda kulwana kufiirawo tetugakiza muka president kugitwala sharing a video ate following a page yange liking a page yange tewali kuzikiza nchidamu tewali kuzikiza bana Uganda tebina bakugwa twajeyo omusango mu Supreme Court sirwa kubanga mbu twade tetuna bujulizi buli kimu twakina ne abasajja batekawo embeera ne bagana bujulizi bwaffe atenga mu musango gwa 2016 ogwa mama Mbabazi buli kimu bakikiriza nga nabudde buyiseewo kati ogwaffe baganye kati twabijewo Supreme Court twagitadde wabbali Supreme Court tugenda kugiraga ntisibe aba bossi nchidamu Supreme Court tugenda kugiraga sibe benkomeredde nti bana Uganda benkomeredde kubanga bana Uganda yabe babasasula bano simaya bawunyi dolo simaya bebani mugenda kukakasa Uganda mbabulira mazima mugenda kakasa bana Uganda nti bana Uganda basirikana tomuloza nti basiru mugenda kakasa nti bana Uganda nti basirikana tebabanga ko basiru twagala buwanguzi bwaffe nchidamu twagala buwanguzi bwaffe ate mugeza mukwate ku motoka ya president nanti mwali muntu nonya mugikwateko mwe busajja mwe bwesefu simba buulira mazima mwe wanisa mundu muli busajja bunafu bwotekaje mundu muduka budusi mulinga nswera mulinganga asiri temusobola lwana musajja ku musajja mbabuulira mujane mundu zamwe ne mumanye mujja kuvita mugenda kuba mulinye y'amagye mujje mugeze mukwata ku motoka president mugeze mukwata ku motoka ya president mbabuulira mazima mugeze mugikwateko buli muna Uganda yenna wali njagala okubagamba luno lutalo lwaffe ffenna struggle is still continuing twetaaga baganda baffe bonna okubata kati ebintu byavuddewo twetaaga baganda baffe bonna abali makomera okubatebwe mangu ddala ekyokubiri singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president ekyokusatu twagala buwanguzi bwaffe singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president oyo yawadde Museveni amagezi agenda kukakasa nti yamuwadde katwa mugikwateko mbabuulira mazima bana Uganda mwetegeke tetugenda kukkiriza basajja bano tumanyira baminisa bameka bavuga motoka za bulletproof ez'ebikwangala bo bagende babafeera ebimotoka bya bulletproof ne babaseera ne babigula na kusenza miwa musolo kati bawulira obujja Museveni awulira obujja kwanga emotoka tagiyina kataga kwesa guneno mukisa misuse of office mugeza mugikwateko mugeza mukwata ku motoka ya president mbabuulira mazima mugenda kakasaba na Uganda mwe mwali nye y'amagye mbabuulira mazima mulekera okutumanyira manyira mushali muchali omwabeno obuwanguzi bwaffe planninga kubajja kwata tumanye mwaga kwata motoka ya president that is the president of Uganda you want to steal his car tukimaiti muri babbi mubye gwanga buli kimu mukibbye bono twali tugenze mbale ne batukwata ne batubba buli kimu obusajja bwavu ku mitima ne bakwata weti yange ne bagitwala ne bajja mu center amasimu ne bagatwala buli kimu ne bakitwala obwavu bwaki bakaba bamwe tebaba wa sente zimala lwaki mukwera dictator omukodo amasimu ekalanga agona bagatwala abasajja bakopi wano bangu atakubya abasiramu kibasookera ko mugende mwategeze video kibasookera kukwata mu nsawo zange ezo sente ne bazitwala mitwalo gyali 3 ezo ne zigenda waneka watu kwatire mbale wenti yona ne bagibba tubagamba tulwanira mmwe muri bavu abasajja babakwesa baberere mu state house baberere mu kololo tebagana kujja mu public bakoyesa mu bapapeti kati mbabuulira mazima giravu twazijjeko mugeze mugikwateko mugeze mukwate ku motoka ya president mbabuulira mugeze mugikwateko buli muna Uganda yenna waali this is a battle survival for the fittest tetugana kiza jogole abasajja baneno mwatu bakalulu mwamuloza mwabba tabinna bakugwa no tabinna bakugwa mugenda kutuwulira tuba nanti magere kati mu meeting mugenda kutuwulira tabinna bakugwa tugenda kubajjako mbabuulira mazima muina mundu tuina amanyi g'abantu tuina amateeka buli muna Uganda yenna waali wetegeke tugenda mu lutalo lw'emirembe lwakujjako Museveni kidamu
buli muna Uganda yena wali wategeka tugenda mu lutalo olw'emirembe twabagaba ffe tuli non-violent sagaba nkwata bubi tugenda kujjako Museveni ate nga tuyita mu mateeka kyaliko Sudani kyaliko Botswana kyaliko Burkina Faso kyaliko Nigeria kyaliko Gambia ne mu Uganda kigenda kubeerawo Museveni tagenda kulayira mbabuulira mazima kino kigenda kwetagisa buli muna Uganda yenna okubanga yenyigira mu lutalo olw'emirembe lwe tugendamu time to declare time to demand our victory tali kuzikiza twagala baganda baffe bonna be mwakwata bateebwe mu mangu ddala kati tunyize tewakyali muzannyo enough is enough mwe bambagamu abandaba njaga okubategeeza mwalinye y'amajja mubege nenjaga okubategeeza n'amini yabayina no tetugakkiriza kutumanyira wetu kyo basajja mmwe tetugakkiriza minority kutandika kulowooza nti bo baakabi. We are not going to allow that. This must stop. Tali kuzikiza buli muna Uganda wali era mbulabya nga tuli magere nga bonna bwegize mbugambye mmwe muli bameka waneno mukibanso bakola ku emikolo nokwa tuli non-violent. We are non-violent, but these people are pushing us to be violent. You are pushing us. Mugeze mukwate ku motoka ya president. Mugeze mugikwateko baba wana nati mwetegese mu muwike mu mugera jikusitula mujanga mwetegese kubanga tugenda ba survive for the fittest tali kwata ku motoka ya mukulembeze mbabuulira mazima eno bene aba spark off egera ba spark off tali jikwatako kale mugikwateko baba wana no tetugenda kukiriza joguli abasajja banino tebinagwa nkidamu tebinaba kugwa bana Uganda tebinaba kugwa sharing a video. The struggle etandika butandis. It is just the beginning. Tugenda kulwana mbabuulira mazima tewali bisecret zenjogedde wano ate ffe ebyaffe si bya munkukutu meeting gye tubaddamu tugenda kujjako Museveni si bya munkukutu ate nga tuyita mu mateeka kate mudde temulowooza mbuno ebyaffe si bya munkukutu ebyaffe si bya munkukutu plan eyaffe yakujjako Museveni eri plan we don't have any other business. Buli meeting gye tubeeramu yakujjako Museveni strategy ne tactics tetujjazi bagamba kati nenga manye buli tumeetinga tetunye kya tulowooza kulaba engeri gye tufuna buwanguzi bwaffe period mugeze mukwate ku motoka y'omukule mugenda kuba mulinye gye gava mbabuulira mazima mugenda ba mulinye gye gava mugeze mugikwateko mwatudde mu State House Museveni n'abagamba emotoka ajagala bagagiteekako white mugeze mugikwateko mabuulira mazima mugenda kuwulira my God tetugenda kukiriza jogo nkidamu tetugenda kukiriza jogo president ali safe mulese waka ali safe tebakyalina kye bayinza kukola manyi tebakyalina kye bayinza kukola mbabuulira ate njaga okubaga abana Uganda nga tuliza abazungu okutuyambako naye nanyini mufu yakwatwa ewawunya oluno olutalo tulina sufa abalina soko dulwana tuwelokaminga pate zonna ez'enjawulo tuwelokaminga bonna abalwanya batwegattako oba bava mu nsi ki bava mu nsi ki naye olutalo lwaffe lwa bannayuganda munansonyiwa network enkyankalanya network ebadde enkyankalanyeeko damoshi yalinge mbagambye mwe bawadde omulimu gwa president okwata emmotoka ye mwe bawadde omulimu gw'okwata emmotoka ya president babawadde bomu babawadde guludedi mu nsawo temunaba kitegeera mwe bawadde assignment okujja otwala emmotoka ya president babawadde butwa eyo mission tebagigaba omanyi gw'ogulumba omanyi emmotoka gy'oyagala okutwala okima omanyi emmotoka gy'oyagala okutwala emmotoka ya president
kati obugenda bolumya president w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Setamu Kyagulanyi ekiba kisigadde bannayuganda kuvaayo kulwanya president waabwe bugenda kwaka. Bino siri mu kusaaga, ndi mu byaddala, bampita mu biru, ndi mu byaddala, sina kyentya, sitya kutya, sitya kufa, sina kyentya. Nabagamba ffenna tuli bakandidenti bakufa, teri n'omu atagenda kufa. Saagabya kuntisa musima ya kufa, teri n'omu atagenda kufa. All of us we are candidates of death. Oli abatusoose busoosi. Ekisinga obukulu kuyimira ku mazima, mugaza mugikwateko. Mwenna abalwanyi baffe gye muli, bageze bakwata ku matoka ya president. This is the struggle. Mwabbo bwanguzi baffe. Buli kimu mukyeddiza. Mubbye eggwanga, n'emmotoka naye mwagala kugibba, mugenda kuguwulira kati. Mbabuulira, buli kimu mukibba, buli kimu nkibba kati n'emmotoka mwagala kugibba. N'emmotoka mwagala kugibba naye mbabuulira mazima, musaaga. Mpozi nga bamuyita tuliiwo. Waliyo bamubiru abalala nga 5 be mutamanyi. Nze n'onkwata n'onzijawo n'onsiba. Waliyo bamubiru abalala b'otamanyi. Kati mugeze mukwata ku mmotoka ya president. Yayitawa. Yayitawa kumangeno, this government is so fake. Yayita mu Uganda Revenue ne batuwa ne number plate, buli kimu ne bakikebera, kati Museveni gamubogumye. Emmotoka yagyegomye yagala kugibba, kade mugeze mugibbe. My God. Mumusaga n'okusaaga mpaka tambala. Mumusaga n'okusaaga. Mugeze mugikwateko. Buli mulwanyi waffe yenna gyali ng'oli mulwanyi w'eddembe weetegeke. Weetegeke tugenda mu vita. Bageze bagikwateko. Bageze bagikwateko. Bagenda kakasa. Bayina emmundu tulina amaanyi g'abantu. Tuli bangi. Mmwe bawadde mission mutandike okulama. Mugenda kulinnya y'amagye. Tatugenda kukiriza jogo eryo mbabuulira. No. Musa abaana baffe, musibye abantu baffe. Emirembe egimu mugisulana mu mazzi, emirembe emu mugisulana mu bitoogo. Sente muzimbye ebizimbe mu nsi z'ebweru. Mwabata kutamu abaki omululu gwaki? Omululu gwaki ogwo n'emmotoka yennyini kati balumye omutwe. N'emmotoka yennyini okwanga mwe bagiba mugibawa kati naye balumye omutwe. Mugeze mukwate ku mmotoka ya president. Mbabuulira mazima. Baba nati mwine mundu naye mugikwateko. Mugeze mukiwambe. Buli Munnayuganda yenna waali njagala kino obeere part of this struggle. Buli Munnayuganda yenna be part of this struggle. Struggle tekomanga, struggle ekyagenda maaso. Teri kuzikiza. We are removing a dictator. We are removing a dictator in Uganda. Sharing a video. Teri kuzikiza. Teri kuzikiza buli mukulembeze yenna. Kyatulina okutegeera struggle gye tulimu tetwakirwa before. Buli mukulembeze yalondebwa ekyakulondesa kubanga okulembera abantu okugyeko nakyemalira. Kitegeeza kati tetunaba kutuuka. Ne bagamba Museveni waba akyaliko nze nemba nfusa speaker wa KCCA tewali kyeninza kukola. Kyovana ebyekifo twabitadde wabbali. Ebyekifo twabitadde wabbali. Twagala kati ku buyinza bwaffe twagala Ntebe. Mbabuulira mazima. Twagala Ntebe. Twawangula akalulu. Ensi yonna ekimanyi. Ensi z'abazungu zonna zivuddeyo zoogedde. Kati ffe ne bannayuganda tulina kyokwogera. Kooti kati mmwe kooti. Yemmwe kooti mbabuulira. Teri kuzikiza. Olutalo lutandika bana bantu baleka bafulaga. Mbubyawe ndabigwa bitya. Ngabigwa bitya nakyemalira nga kyali mu Ntebe. No. We cannot allow that. Kati buli akatemba gwe balite bwaga mwe mugeze mukwate ku mmotoka. Baba mulinye gye gava. Mulinye gye gava. Mwaba amasimu gaffe kalanga ne tusirika. Ne mubba engoye zaffe ne tusirika. Ne mubba weti zaffe ne tusirika. Buli kimu mukibbye sente zaffe muzibbye mutukwata mugamba tusiba kumbe mutukwata mu nsawo ne tusirika kati mukwate ku mmotoka. Mukwate ku mmotoka. Mwe Bannayuganda muveemu otulo. Muveemu otulo. Ono omusajja tumusobola. Ono omusajja tumusobola. Ono omusajja tumwesobolera. Muveemu otulo. We are removing a dictator and it is happening soon.
mwabakatuuka mbagambye regime eyagala kubba motoka ya His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi gye bamuwadde ng'ekirabo olw'ensonga Museveni yagambye abasajja be emotoka agyetaaga bagituuse White abeere nga gyatambuliramu kubanga yagyagala be emotoka president gye yafunye zezimu ku motoka George Bush ze batambulirangamu. It is the same type. Museveni yali yageddeko mu 2001 Museveni emotoka yagyagalako n'agenda mu America ne bagana ogimuwa olw'empisa zembi okyagenda n'agenda UK ne bagana okugimuwa kati yawunya His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi yagifunye atya kati yagala okukozesa obubi ofisi agamba mbu emotoka yayingidde bubi nga yayingidde bubi mutya nga twayise mu miterera gyonna abantu bakukoowa ne bali mu Uganda Revenue bakukoowa nkubuulira mazima bakukoowa bagala nkyukakyuka tebakuwanga ku kalulu bana Uganda tebakulondangako. Ugandans have never voted you. Lwaki otwesibako kati mugeze mugikwateko motoka ya president fete tukyalina kye tutya twasala afiya eno strogo gye twayingiremu twatala afiya tojja kunula gwanga yaffe Uganda kati temulina kye muyinza kuntiisa kye muyinza okusingawo okutiisa kunzita ekyo sikitya ekyo sikitya twagala nkyukakyuka naye nga tudde okwekyo twagala mugeze mukwate ku motoka mama nyabo mugeze mugikwateko nga mugibba mugenda kukakasa the struggle continues. Mugenda kukakasa bannange bannayuganda nga bakambwe mugenda kukakasa bannange ki ekigenda mu ggwanga eyo motoka mama nyabo oba temunaba kukitegeera mugeze mugikwateko buli munnayuganda yenna waali bagala kuba motoka ya president waffe bagikyuse kala bagiyambaze White bagitweke mu State House kati buli munnayuganda yenna waali mumanyi nti tugenda mu lutalo olw'emirembe ebyamuzanyo byaweddewo baminisita bameka balina motoka za bulletproof mukazi wa Museveni alina bulletproof bano bonna baminisita ba defense balina motoka za bulletproof olwokubanga bo babafera ne babawa ebimotoka ebiri awo nga tebiri full bulletproof biri half bulletproof kati bafunye obujja president naye president is worth to get that car. He is the new elected president. He is worth it. Obujja mufuna bwaki mumubidde gwanga for over 35 years ba minister banji ne ba officials ne family ya Museveni abasinga batambira mu motoka za bulletproof mubadde mwagala kuta president waffe kati oluko twaluguddemu ne tumufunya bulletproof mubadde mwagala kumugjawo kati mugeze mugikwateko sharing a video ate liking a page following tebinaba kuggwa bana Uganda tebinaba kuggwa omusajja ali mukwerabisa ebbanga lye babbidde eggwanga ali mukwerabisa akola kino bo balina amamotoka ga bulletproof abo abasajja okubanga batambulira mu kutya kutandikirako oyo Ousmane Muhoozi abazzukulu bonna batambulira mu bulletproof ekika kye kyonna kitambulira mu bulletproof kubanga bakimanyi babbye eggwanga abantu babaagala kati buzibu ki His Excellency President omulonde ng'atambulira mu bulletproof kati mugikwateko nze mbagambi bannayuganda mbabuusiza bagakuba motoka ya president betegese okubanga alina wapakize balete ebimotoka bagikwate bagiteeka ku motoka bagitwale kati yegenda bavita bwe lugendo tandikira mugikwateko mwina mundu kale ne Bashir yazina ne Gaddafi yazina mugikwateko asoko ndekemu naawe mugikwateko mama nyabo mulinye gye gava sharinga buli munnayuganda ndaba olutalo telunaba kuggwa olutalo lukyagenda mu maaso nga tuyamba baganda baffe abaasibibwa nga tuyamba famire zaabwe nga tubasasulira renti nga tubawa ekyokulya nga tuba reaching out olutalo lukyagenda mu maaso ate njagala n'okubaza mwenna tiimu ya diaspora mwebali. I want to thank the team from diaspora team okubanga muyambe ba foot soldiers baffe ne bannayuganda abamu abali waneena abayamba kwera wali bannayuganda abamu abali mu Uganda nga nabo bayamba kuba foot soldiers
Nengo okusingedde support ennene nnyo eva mu diaspora. Njagala okubeebaza mwebale bachali baffe. Eyo ye contribution yamwe mu luno olutalo. Era tetubabanja. Ffe kye mutubanja kujjako Museveni. Ogwammwe mugukola. Kati ffe ogwaffe gwakujjako na kyemali ate nga tugenda kumujjako. So I want to appreciate the diaspora team for continuing to stand with our foot soldiers, for continuing to stand with us financially, for continuing to stand with our president. I want to applaud you guys. Thank you so much. Thank you so much for your support. Thank you. You are the reason why we are standing. You are the reason why we are fighting. Mwaba diaspora sebo. Sagala mulabenga abatosobola yemmwe abatufudde kye tuli. Era tubawa respect, tubawa ekitiibwa kubanga muyimbire n'abalwanyi baffe mu byensimbi. We want to appreciate you, we want to thank you. Please don't give up because the struggle is not yet over. Continue to stand with our foot soldiers. Continue to stand with our people financially. Continue to stand with the struggle financially. But at the end of the day, let them touch the president's car. Hey, so we are ready. We are ready. Mabuli ya mazima. Mumusaga no kusaga mwe. Bana Uganda mbaise miundi emeka. Bana Uganda mbaise miundi emeka. Olutalo teruna bakugwa. Tebina bakugwa. Tebina bakugwa nchiddamu. Tebina bakugwa paka nga Museveni tumujjeko ku ntebe. So teri kuzikiza. Kati ffe tokyalina kyotutiisa. Otutadde mu safe house. Otukubye, otutulugunyiza. Kati tokina ky'oŋŋamba. Toyina kyontiisa. Ffe tujja kwogera mazima. We shall stand on the truth. What the Bible says, when you know the truth shall set you free. Ffe tetugenda kuzikiza. Bugu mulungi nnyo. Ffe tetugenda kuzikiza. Buli muna Uganda yenna waali. Njagala otegeere olunalo lwe tulimu lwa ddala. Njagala otegeere nti tebinaba kuggwa. Njagala tuve mu comfort zone zaffe. Because the struggle is still continuing. Njagala tuve mu comfort zone. Twalonda omukulembeze waffe ne bamutubba akalulu. Ne bamukwata ne bamusibira mu nnyumba ennaku 10. Kati bana Uganda njagala tuvemu otulo. Revolution nino tagenda kujja mbu mubiru wali fenna tulina kukolera wamu. Fenna tulina kusitukira wamu. Njago bategeeza ono dictator Museveni talina kyalisinga bana Uganda tunasituka. All we need is our victory. Kyetwetaaga tetwetaaga Museveni twagala buwanguzi waffe wabba akalulu. Electoral Commission mwabba akalulu teri n'omu atakimanyi. Kati muloza mutugenda kuddaawo tudde eno Supreme Court mwerabisizza. Kati mugenda laba kye bayita kooti y'abantu. Mugenda kulaba kye bayita kooti y'abantu mwabya akalulu ensi misana. Mwabba akalulu kooti mwebuzaabuzizza ne muleta ebiteekateeka otandika otyo gamba mbu omusango gugenda kusimaya tuwoze for 30 minutes. Omusango gutwala 60 days. 15 days is for report for filing. 45 days mwe muli hearing mwe muli judgment. Go tugamba otya mu where it's gonna take 30 minutes. Gutula mutino omuntu ogaba basajja twambala bambala Uganda naye emitwe gyabe tegirikiriya. Gwe kiwaliyo kirabyeyo mu musango gwa Mama Mbabazi 2016 bakkiriza affidavit empya nga ne date eyiseeko ne bakkiriza affidavits, new affidavits ne new evidences during omusango gugenda mu maaso. Muddeyo mugende mu viewing omusango gwa Mama Mbabazi mulabe ekyaliwo. Omusango gwa Kano Kizza Besigye gwogenda mu hearing ne gugenda for over even 7 days routine nga buli lunaku bawuliriza. Omusango wa Kenya wuje twali Kenya. Sorry, Kenya balikobada mu election nga n'ekiro sawa 3 nga kooti ekyatudde. Kati go tumanyiro teno tugamba ati tugenda mbadde dakika 3. Ako kamanyiro. Kati watutajiya misango egyo tuba tulikola ki? Kati katugende mu kooti yensi. Katugende mu konsi y'abana Uganda. Bano bawodolo bakitegeere nti fa babadde babasasula fa bababezaawo. Bano bawodolo bakitegeere nti ebyaddala sibe ba bossi. Nti bona Museveni sibe ba bossi. We are the bosses fa babasasula. Fa babasasula.
kati mugenda kuwulira kati ebintu byavuddemu kati bannayuganda kati twabibakwasizza bannayuganda twabibakwasizza kati tewakyali mbw ate mbukimbw ate ki kati twabibakwasizza bannayuganda nga Sudaani weyakwata netwala obuyinza bannayuganda abasudaani ne beddiza obuyinza nga wekyali mu Malawi nga wekyali mu Burkina Faso kati ne mu Uganda kigenda kutuukirira bino ebintu bisoboka kati gwandaba sagala odde mu ntebezo odeo gamenti begaya bikula nawe olina contributinga kweno struggle mulekera otulekera olutalo tulina dula naffe n'okujjako Museveni ate nga tugenda kumujjako ayina ososema akalulu kaffe yakabba ensi yonna ekimanyi mwabba akalulu basajja mmwe twabakuba akalulu buli wamu ne mu western yo nyini twabakubirayo akalulu ne mu north ya nyini twabakubirayo akalulu mu central twabakuba non stop ketulina kyotugamba we need our victory no buli munnayuganda yenna waali tebinaba kugwa nkidamu buli munnayuganda wenna we muli temulowooza mbu olutalo lwawedde. It is just the beginning. Museveni tasobola tukulamira kino kisanja mbabuulira mazima. It cannot be. Pozi nga tetuli bavubuka. Omuntu eyatubba akalulu atukulembera emyaka 5. No. That will not happen in Uganda. Kati mbabuulira buli omu alina rolo gy'alina okupuleyinga. Mission eyaffe yakujjako Museveni tewali kirala ate eri tetunaba kukyusaamu. Gwe mulowooza lwaki mu misango egiwedde gya 2016 ogwa Mama Mbabazi n'omusango gwa Besigye babakkiriza buli kimu, lwaki ebyaffe babiganye? It is because Museveni tubadde tugenda kumulabisa abadde agenda kuswala ne kkooti eswalike nga talina wesala musango niira beerabisizza kubanga tikyagenze dda ku likodi nti Supreme Court talina bwenkanya, kyagenze dda ku likodi. It is on record. Kati otandika otyo kufa mu kifu ky'okufa ku professional yo nino osinga n'ofa ku sente. Kati mbabuulira teri kuzikiza baganda bange. Nkidamu tewali kuzikiza. Buli munnayuganda yenna waali manya olutalo tulutandisa olw'emirembe. Bageze bakwate ku motoka ya president ekyo kimu nti bagambye mugenda mujawulira bageze bakwate ku motoka ya president. Ebyo bibiwagawaga mugeze mugikwateko. No. Tetugenda kukiriza jjogo ly'abasajja bano. Tetugenda kuzirika. Basa abaana baffe balwita bonna babatta bafuranka. When shall we end this silence? Kati buli omu akole kyalina okukola. Ffe tuli ready. Giravu twazijjeeko. Struggle etandika butandisi. Ebyabifo twabitadde wabbali. Zino position twazitadde wabbali. Kati tuli mu kulwana kujjako nakyemalira. Twagala buwanguzi bwaffe. Buli mukulembeze yenna yalondebwa. It is your role. Njidamu. It is your role to do any possible ways okulaba nti Museveni tumujjako. Tebaakulonda kwambala masuuti kugenda mu ntebe kuniigiina. Bannayuganda bakulonda obeere omuduumizi waabwe, obeere cause of change. Kati buli mukulembeze yenna mbasibira etanda baganda bange bakyali bange tusituke tulwana olutalo lw'emirembe tujjeko nakyemalira. Because it starts with us. Nkiddamu buli mukulembeze yenna ekitya kituuse tujjewo okutya buli munnayuganda yenna waali mujjewo okutya. Victory is attained by fighting. Which kind of fighting? Legal means and peaceful. Fete tugenda tutandike kukuta bantu. Museveni tukimanyi nnyo n'abatasajja be beyajja Kongo beyajja Angola bategese okuta bannayuganda. Nenjaga okutegeeza togenda kuta bannayuganda bonna. Togenda kubatta. Bashiri yakigezako ne kimulema. Burkina Faso bakigezako ne kibalema. All we need is our victory.
bobo twagaze membe tuwo obuwanguzi bwaffe nkubuulira mazima okyayina omukisa okubanga osigala lwa kitulabo nitakwata ko singa tuwo obuwanguzi naye singa kakukataana n'olemezaako ogenda kuwulira mbabuulira mazima. The time has come. Tetugenda kukkiriza kujogebwa mwabbi obululu temuvudde ku ebyo mwogera mu balaata kati mumwagala mmotoka mweba abaana bamwe n'abazzukulu bamwe mmotoka za bullet proof nga tuzigula na ku ssente ya miwa musolo ne basajja mwe mujoga basajja mwe mujoga emmotoka muzigola ku ssente zaffe abazzukulu abo batambulira mmotoka za bullet proof abaana abo batambulira mmotoka za bullet proof. President yakalonde ba His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi America aba UK abantu afa bali mu diaspora bamuwadde ekirabo eky'emmotoka erya bullet proof because he's a presidential candidate. Bamuwadde emmotoka kati muveeri mwanjula engalo mbutwagala mmotoka mugeze mugikwateko tetugenda kuba mmotoka yaffe emmotoka ya bullet proof twagiguza bagiguza sente nyingi ate emmotoka eyo it is the presidential car. Kati omuntu yenna alumba president waffe abatalumbya president abalumbye ffenna kati gugenda kwaka nkiddamu gugenda kwaka mumuzanya n'okuzanya buli mulwanyi yenna ow'emirembe twetegeke tetugenda kukkiriza kumanyira president waffe tetugenda kukkiriza kumanyira president waffe nkiddamu tetugenda kukkiriza president waffe kumanyira. So kyekyo zizo breaking news jambadde njagala okubawa tuli ready okudefendinga president waffe. Abasajja balina obujja emmotoka ebalumya omutwe kubanga tebagirabanga nako tebagifunanga nako Museveni ajagako ne bagimumma ng'alina sente empya n'enkadde ne bagimumma si buli omuntu agifuna. Mbagambye George Bush president wa America yemu mmotoka ze yalimu olwokuba Museveni yabbanye eggwanga nayagala agenda funa emmotoka yemu ne bamugamba sebo sente ozigyewo ezo zonna zonna sente mmwe ze tubawola ate mwe mwagazigulamu mmotoka ne baganda kati kibalumya omutwe tebakimanyi nti bawuli gwe baliko. He is the president of Uganda. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ye president omulonde nkiddamu ye president omulonde ekyo nkibabuulira. So tetugenda kuzikiza ate tetugenda kutiisibwa mbabuulira mazima tetugenda kutiisibwa. Mama nyabo muzanya n'okuzanyamu eno struggle twajingira tumaliridde nze banondera mu komera saaliwo bannayuganda ne bayiwawo omubiri ne bannonda kati sobola kuzanyira mu struggle sisobola kuzanyira mu struggle nga bannayuganda bandagako omukwano ne banondera mu komera nga siriiwo nze mu biruzanyire mu struggle no. I have to do my role. So teri kuzikiza ekirala baganda bange tukyalina omulimu ogw'okuyimira ne bafutusojjazi baffe bakyetaaga obuyambi bungi. Ennaku zino mbadde up and down mbadde mu makooti mbadde mukono owanga tugezako okutwesinga abaana baffe be bakwata ng'obudde obw'okuba nti nzija okubako bakolera live nga bukyambuze. So nsubira olunaku olw'enkya okubanga ngenda kuba mbaako baganda baffe betukolera live bafune ku buyambi bafutusojjazi baffe njagala muparticipating njagala muyimirire nabo njagala tubabeereremu mukyagala baganda bange njagala tubabeereremu. So yiyo struggle tetugenda kukkiriza jogo ffe twewaayo kununula ggwanga yaffe Uganda. Bageze bakwate ku motoka ya president
amanyabo bagikwateko fe tulinza bagikwateko bukwasi kyekimu fe tulinza bakwate ku motoka eyabalule egenda kusirira eyabalule egenda kusirira mama nyabo musaga n'okusaaga mmwe no. We cannot allow that familiarity. Tetusobola kukiriza jogo eryo. Tetusobola kukiriza jogo. Tetusobola kukiriza jogo eryo. Mugeze mukwate ku motoka. Mugeze mukwate ku motoka ya president. Mwe mugikwateko bana Uganda twetegeke tetugakiriza jogo lya basajja ba tetugenda kulikiriza babulira mazima tugenda yiwawo omubiri ate buli muna Uganda wategeko yiwawo omubiri eno struggle tena bakugwa etikatandika butandisi katandika butandisi. It is just the beginning. Teri kuzikiza yora kisibajja nako mazobba wa information enkyankomawo nga tufundraising abakyali baffe abakyali makomera n'abamu abavaayo olunaku lw'enkya ngenda kubajjako iyo message yange jembadde njo kubata ku motoka ya president kufa nabo akwata ku motoka ya president tugenda kufa nabo mabulira mazima kutumanyiro kona mmwe teso akukiriza jogo eryo no pulira n'obusungu kati pulira n'obusungu abeerubaga mwetegeke tetugakiriza jogo eryo nanti nze field commander nze field commander bageze bagikwateko bagenda kukakasa nti balinyo y'amagye mmwe mama nyabo nze bampita mu biru atatya atalina kyatya atatya kufa bajoga